bagamba batwala kati basasula tiketi naye tetuziyina babosi baffe tebatusasula okuva we twatandika okukola tewali we yali atusasudde abaana bali wano babonaabona tuyinawo abalalu tuyinawo abaana 3 kati bakafa wano ku deportation center. Deportation center tusaba buyambi gavumenti yaffe tuli wano abaana tuli mu kubonaabona wabula tebatuwa suubi lyonna yadde tutwala kutuza mu nsi yaffe bagamba batwala kati basasula tiketi naye tetuziyina babosi baffe tebatusasula okuva we twatandika okukola tewali we yali atusasudde abaana bali wano babonaabona tuyinawo abalalu tuyinawo abaana 3 kati bakafa wano ku deportation center naffe tuli mu mbeera mbi twetaaga buyambi bwammwe gavumenti yaffe muveeyo mutuyambe kata mwagizizze waka naye ffe temutufuddeeko leero ne tuwulira amawulire nti nnaku z'omwezi bwezi batwala ffe ne tubeera nga tulina kuwulira amawulire ng'abantu batwalibwa mutwala banene bokka naye naffe mutusaasire mutuyambe twajja kukola twali. Yes, live ku Projan Media TV yonna gy'osinziira nkwebaza okubanga ku mukutu kwoli naye nkugamba nti subscribinga onyige n'akadde osobole okubanga ofuna updates ezigenda mu maaso mu ggwanga. Yes, abo abaana bawulidde bannayuganda era nga be baana abaffe wano e Uganda ng'abaana abo bali badde wali ku deportation center wali e Saudi Arabia. Osegeera gwinza oba tokitegeera naye kigambibwa okuba nti wano waliwo abamazeewo n'emyezi okumala emyezi 7 awo wennyini we bali. Naye nga abakulu mu gavumenti basirise abaana bagamba nti Uganda evuddeyo eyamba abantu ab'enjawulo eyamba abali mu kata eyamba abali mu nsi endala naye ate abantu bano abali Saudi Arabia teri abakufuddeko. Ffe twewayo okubanga turaisinga eddoboozi lya buli kadaama yonna gy'asinziira. Abaana bali stranded eyo owulidde mulimu abaana abalalu mulimu abaana abafudde naye gavumenti tenavaayo kusobola kuba nti ebaako n'ekyekola okusobola okubanga eyamba abaana bano. Minisita Frank tumwebaze yonna gy'oli lwaki tovaayo ne muyamba abaana bano? Kigambibwa okuba nti ffe omutugamba nti mugjeeyo bannayuganda bakadaama bali mu nsi ez'enjawulo kirabika muba mugjeeyo bantu bammwe abanene. Bano abaana ne mubalekera ne mubaleka nga bakyabonaabona eyo mu nsi ezo. Bano bannayuganda bagenda kukola naye amazima matuufu nzize mbawa story wano ku Projan Media TV mbawa stories babosi baabwe abamu tebakyabasasula abaana abakasosasula abaana babakase okurenewinga contract ogwe kasitogano kugirenewinga ngolo pressure etandika bagano okusasula abaana abakaso signinga waliwo bana abaleeta contract baleeta ebipapula nga biri mu Arabic ne babireeta ne bagamba signinga ng'omwana amazima matuufu tamanyi kya signinga ne bakikuleetera okisayiningye naye nga amazima matuufu tokitegeera kiri mu Arabic ne bakulemerako kisayiningye kumbe bakusayiningisa ebipapula nti twakusasula era tolina kyobanja naye nga amazima amatuufu tebanakuwa yadde n'ekikumi. Kati ate abantu baffe abawano gavumenti eyawano yandiyambye abaana ngaabo ate evuddeyo tickets abaana tebalina sente za tiketi abaana babonaabona saidi zeeyo mbawalabu ffe nga bannamawulire era nga gwe guno omulimu gwaffe okuvaayo tracing eddoboozi eri abana abaana. Essaawa etuuse Minisita Frank tumwebaze abakulu bonna mu gavumenti Minister of Internal Affairs Sam Kuteesa yonna gye basinziira bayimuke baveeyo bayamba abaana bano abali mu nsi za Middle East. Ogenda okola tegwali musango naye ate ffenna tukimanyi nti at least waliwo percentage of revenue government gye yafuna ku buli mwana eyagenda ebweru eyo. Naye lwaki abaana bano tebavuddeeyo bayamba? Ba agenti baabwe beekwese teri amanyi gye bali olw'ensonga bo bafuna akasente kaabwe ne bagamba okay kati ffe tutandike
bo ne babula teri afa ku baana bano gwe can you imagine ne muvaayo baminister ne bavaayo mu government ne bagamba bagenda ku repatriating Bannayuganda 214 214 mube bagenda okujja from 6 Middle East countries mubagenda bajjayo nga 9 August nenga amazima amatuufu fenna tukimanyi abantu 214 Abannayuganda gwe bogamba nti ogenda bajjayo mu Middle East Middle East erimu ensi mukaaga nga wemba nkubaliddemu just wogenda just wano mu Oman abaana Abannayuganda bali mu Oman basooka abaana 4 oba 5 oba segere negwe novaayo nosinzira nokakasa ensi nti mugenda kujjayo abaana mu Middle East 214 Middle East gye tumanyi obugazi bwayo erimu ensi mukaaga mulizi Oman, mulizi Jordan, mulizi Dubai, mulizi Qatar, mulizi Saudi Arabia gwe novaayo nokola statement mugenda kujjayo 214 Ugandans stranded in the Middle East. Really amazima amatuufu gwe oba oyina obwenkanya oba oyina omutima gw'abantu Rebecca Kadaga muliwa omukyalo oyo Kadaga agezaako okulwanirira Abannayuganda ne Frank tumwebaze muliwa Baminister Sam Kuteesa wane ipapula byamwe byaliikinga wane Uganda wano ng'oyina family gy'okomyawo nga mugijja bweru in the midst of COVID-19 mugikomyawo mugiyingiza eggwanga ne mubuzaabuza kasita byaliikinga abantu ne babitegeera bwe bati ne mutandika otufera nti abo twabayingiza naye nga tuli mu nteeseganya ekomyawo Bannayuganda abali ebweru owulira ebintu ng'ebyo naye nga bamaze bakwata mwe mufa ku bannammwe abaana bali eyo babonaabona abaana bali eyo teri alina yadde 10 onansonyiwa tulaba Kadaama bafudde Bahilda bafudde abaana bafudde birungi abaana bafudde nenga amazima amatuufu fe baminister baffe bali wano bajuza mbuto zaabwe teri n'omu afa ku baana bali Dubai okujjako ffe nganze munnamawulire nze ne bavaayo ne batukwata naye nga amazima amatuufu tukoze eki tugogedde abaana bali eyo babonaabona mutulimbye tuwadde abaana amawulire buli ssaawa abaana tubawa amawulire nti essaawa yonna kiwedde essaawa yonna mugenda essaawa yonna buli bwe bituuka abaana okujja nga mubiwanvuya mubyongerayo abaana nga basigala mu kubonaabona abaana abamu batandise otuyita abalimba nga ffe bannamawulire Bakadaama n'abatanzi Amina omwana yafiiridde wali mu Sharjah naye nga amazima lwaki omwana oyo ng'afa lwaki twalaba wano omuwala ono comedian Brisha Cash bagana omusasula omuwala ali awo akaaba nenkulaga omukyalo omulala asimula fulo mukaaga buli lunaku asimula buli kisenge n'ebisenge batayingiramu abisimula n'ebisenge byebakomedde okukozesa buli lunaku abisimula naye nga gwe Munnayuganda ali wano olw'okuba oli mu offisi y'obukulembeze oganye okuvaayo oyimiriramu eyo position Katonda gye yakuteekamu teri bukulembeze butava eri Katonda naye Katonda ate wakuteeka mu bukulembeze ng'olina obusobozi obuyamba omuntu yenna gwe ate n'otandika okukozesa ya advantage okuyamba gwe ababo ate nga ababo tebali bubi n'okwesa advantage okuyamba ababo n'oleka abaana abanaku abali mu mbeera embi abaana balwadde
abaana balwadde teri abawa bujjanjabi onakulaga omukyale yali asula mu kizimbe ng'alinda oba baali bakya bakizimba bwe bamala okizimba ekiro ng'adduka yeekweka omwo naye ng'amazima lwaki munnayuganda atuuka ku mbeera bwetyo nga gwe minisita gy'oli omwana n'abeera abaana ne babeera stranded how come omwana n'abeera stranded ne babeera stranded in a deportation center abamu bamazeyo emyezi 7 naye nga gwe minisita amazima matuufu oliwo olya n'emmere n'okkuta n'owulira n'emirembe nti yes olwaleero nalidde nenzikuta naye nga waliwo omwana ali obubi goloza musango ki katonda gwalina ku bulamu bwo kubanga time etuuse tubikoye tukoye embeera eno abaana babonaabona tugezaako kaabira gavumenti buli lukya batulimba ti leero bagenda leeta leero kiwedde leero abaana ne tubagamba amawulire ne tubawa essuubi naye nga naffe mutulimba bulimbi amazima amatuufu yonna gye musinziira okuba ku Projan Media TV musobola sharinga vidiyo eno nebaako gyetuuka kuba ffe twewaayo okubanga ffe eddoboozi ly'abantu ba wansi abaana bakadaama babonaabona abaana bali bonaabona mutulimba buli lukya bukati ennyonyi esooka etuuka leero esooka simanye ekomawo mutulimbye tugambye abaana buli kika ky'amawulire naye nga muli emutulimba kati muli emutulimba nga 9 August mwagala komyawo bannayuganda 214 naye nga amazima amatuufu ensi eziri mu UAE ensi 6 okomyawo otya abantu 214 nga already kebe Jordan kebe Oman erina bannayuganda abasuuka mu eyo ennamba just ensemu. Yes, ku Projan Media TV yonna gy'osinziira subscribinga likinga commentinga.